economy egenda crashinga namwe abalina sente ku account mu banka muzijjeyo ebigenda maaso tembitegeera ne tubagamba tembulabula abalina sente ku mobile money muzijjeko kampuni ya MTN Airtel bafuuka babbi balina abantu abakubira amasimu ekirala nganva ngere tukiraja gwe Munnayuganda omusajja n'omukazi ng'oli mukulu otegera bulungi nnyo omuntu akubira atya essimu n'agamba nti enamba yeeno wagiregisteringa okusukka mirundi 3 nti oba enamba yo etaaga okuddamu okuregisteringibwa ku mobile money n'okugikyusa n'oteekawo engalabi n'owuliriza oyi n'agamba nti ye nti olinako sente mmeka n'ozimbulira nti bweziti n'agamba kati okuregisteringa oba okukyusa details zo zenamba yo kubanga eri safe initiatinga oba teekamu kodi the moment kasita gamba ebintu ebyo yabeera ku computer kasito initiating code n'ogiteekamu oli wa pin code number yo sente zonna agenda zijjako eyo system bwetyo bwekola eya MTN ya Airtel okubabbako sente kati omuntu yona bwakubira essimu ng'akunyumiza mobile money simu kuregisteringa nyinaba asome kuddamu ku initiatinga simu bakyuse pin code biki baba agenda kubba sente zonna ng'ogenda kukayanira mu abasuubuzi abali mu Kampala mukono wa Kiso n'abagambye mu banka ezo nyingi mu state agents ba mafias aba reporting on daily basis ku bitongole by'okwerinda sente zoteeka mu banka bazimanyi nezo gye bazimanyi ekubo lyokwata bali manyi kivula babatira mu banka babatira makubo ne babalumba makanga ne bajja ko sinamo mu kitegeere aba boda nabagamba mu Kampala bagenda bakwa ne boda bazama bazitwana babatwadde kuna moto muwulira batandise bakwata bakutwala ne boda yo mpaka luzira na kibagamba temuwulira mwesonyiwe Kampala mu muveemu mugende mukolere bitundu enswa bwekyusa amaaso nga n'envu bwekyusa mukyudde bulungi enswa bwekyusa amaaso nga n'envu bwekyusa kati mwabazadde tamu egenda kuggwako esigaddeko wiiki 2 n'ekitundu ku 3 mmanyi bagenda kusindikira ebintu ebipya ebiri ku ssomero school fees zigenda kulinnya ebitundu 1 n'ekitundu ku buli 10 nkuwa amagezi omwana wabanga atali mu candidate class nkuwa amagezi topapa kuza mwana oyo teweewola sente kubanga atagenda zizza kati era agenda kukomekereza nga alinga abaana abala school drop out olw'ensonga totunda ttaka lyo ng'owerera mwana kuba tanawe agenda kukola totunda nyumba yo ng'owerera mwana tagenda kuzza sente ezo kubanga ne gye bali gye babonabona mu diaspora nayo sente zifuuse ekizibu kubanga embeera y'ensi egenda ekyuka ekyokubiri mwegendereze nnyo bannayuganda mu kalipagano k'entalo z'ebyensimbi akali wakati w'ensi zinnaggwadda na buno obwakayavula obutandise okugatta ku ntalo ezo akalipagano kano ke kaluwa eggwanga lya Amerika lyakola omusingi gwalyo emyaka bufukunye mabega ng'ensimbi yayo yeesuubula okwetoola ensi yonna buli kintu kyonna kati ensi ezimu zino zimawaggali ezitaagala kumanya nga ziwulira zikooye zagamba zaagala teekawo ensimbi ezaazo mwe zisuubulira ng'era azikulira ye teeka munda nabagamba teeka munda lize mu luzungu erinnya teeka munda lize mu luzungu kati teeka munda yekwata n'eggwanga erya Korea y'amambuka neegatta n'eggwanga erya Brazil n'eggwanga erya India neegatta n'amawanga amalaawo muli neza mu Middle East Kenya neemwegattako kati neyo seriti bahabulwa naye naamwegattako waliwo oluvuuvuuma okusinzira mu droni zange ez'enjawulo bano baloota basikondoka bagamba nti naffe tugenda kuva mu kukozesa dola tudde mu nsimbi ziri ezateeka munda zeyateekawo ne bakyalibe ezigenda okulwanyisa essente ya Amerika mu kusuubula okwetoola ensi yonna njala bategeeza bamaama ne bataata mwegendereze nnyo mu kintu ekyo temufiirwa ensimbi zammwe mu bintu by'ekisiru mu lutalo lw'ensi zinnaggwadda temuteeka mayanzi gammwe mu lutalo lwa nzige temuteeka lutalo lwammwe wakati wa nseenene nakinanzige mujja kufiirwa ensimbi zammwe ekirala ekintu kyonna kye bakugana kirimu bitcoin simanyi biti bikoze bitya nga birimu simanyi kujja sente zijja mu papula zizza mu coin totegana baaba weewale nnyo ensimbi gye bayita ey'amasannyalaze munnayuganda buwindo waffe akyali wansi ku bintu ebikwatagana n'ensimbi kozesa okusoma kwokutono weewale nnyo ebintu ebirimu ekyamasannyalaze simanyi electronic money byewale nnyo kuba tojja bisobola essente zisobola okulya mu bbanga olwokwota akawunti yonna ne bagyemputi nga tekuli ssente olw'ensobi emu bwoti gyoyinza okukola kale mwegendereze nnyo akalipagano akaliwo mu byensimbi wakati w'ensi zinnaggwadda ng'akalipagano kalimu Amerika ne ensi eri y'omukulu teeka munda lwali wandikidde wano mu luzo obulungi mulutegedde bulungi so mwewale nnyo ebintu mwegendereze nnyo